Ewuniza obulamu bw'ensi n'ebyensi. Olunaku lumu nali neebase mu ntebe wakaawo, omuntu omu najja nga nalina eddagala lye baali bandagirira mu tulo nga bw'oga nti weebaseemu awo n'ofuna okusumagira. Tinyakuba nga balina eddagala lye baŋŋamba. Baani abo? Anti nkugambye nti nze sirina myeso mu busawo bwange, wabula nti nfuna bubaka ku muntu nti mwami Soda mugambe agenda akole bw'ati. Anti ekinnuma baani abo abagamba sitaani bajjajja abo abaafa Katonda. Sitaani buli kintu kyonna kiri mu layini ya Katonda. Oyo ke yagamba nti yalaba omuntu ng'omu naye nga abantu babiri mu kifaananyi kya muntu atya. Kati ekintu ekyo bwe nali nkyebuuzaako, omuntu oyo yantegeeza nti omuntu si gwe guno omubiri, omuntu yoona ayogera gwe mwoyo. Kati mu muntu mubaamu babiri, mulimu omuntu ono ow'omwoyo n'omubiri. Kati mu kuloota ffe abantu abavumuzi tetuloota, tufuna bubaka. Kati nga bw'olaba oyo omukyala nti oyo aliko amaanyi, kyegambye nti omuntu kirungi okuzuula amaanyi agange gali luddawa. Kati oyo aliko amaanyi, kati nange ndiko amaanyi nti nsobola okwebaka ne mmanya nti omuntu weegundi aŋŋambye kino naye ng'ate kyembuulirwa omuntu nga nze ng'ate ali wala. Naye kati ng'ate wano wendi mpulira nze nzitowa nnyo nga saana yadde okusitula omukono okugujja mu kifo. Kakati omuntu oyo nga nnengera ne ŋŋamba eyo naagenda ntya nga ndaba ye waffe gye ndaga. Eri gy'obeera ensolo girengerera mu fuuti nga mutwalo mu kinnya kika wansi nnyo nnyo, ng'era abantu balengera batambula naye nga wala nnyo. oba obusobola obbalaba nga kati nga neebuuza ngenda kugenda ntya nga ndaba ku buzito bwe ndiko n'obuwanvu bw'olugendo bw'embuuka nja kubalukabaluka nga watermelon. Kati kyenkola ate ngenda okulaba ng'omuntu ono eyabadde annyonnyola omuntu omulala nga ye ate ndabanga amagulu ge ate agakoona ku ttaka gye ndaga mu buwanvu obwo. Ezo kilo tuzite miles, obuwanvu obuva waggulu w'oli paka wansi buwanvu nnyo. Naye ono ye ayimiridde okuviira ddala eri wansi. Ng'olaba amagulu ge gaviira ddala w'olaga paka eno w'oli. Kati kyenkola nti mba njagala mbe nga amwekwatako nzikiririre ku ye. Naye nga bw'olaba omuti gw'amasannyalaze tekubaako matabi nti kange naye nga nkwata ku gana amatabi, wabula nga omuntu oyo olina kuba nga bw'oyita ku muti gw'amasannyalaze ng'okka busi tolinaako nti okutte ku ttabi ki oseerera buseerera. buseerera. Export TV to the world.